ebintu bya John Segawa nabyo nga ndaba just wakwanti enaku zino John Segawa yafuna ekizibu kimu buli akola ekintu nga John Segawa tali mwalowooza mbu kibi onfuna kati John Segawa muganda wangu manyi kyali wange oyo naye mugamba ekintu kimu lekera commentinga ku show z'abanno nga gwe nti olw'okuba si gwe yagibaddemu zonna eno ziba no gwe bw'otunula nti John Segawa alina show oba wagirabako twagenda ffenna wawulirayo omuntu akubaganya ebirowoozo ku show ye abantu kuba nti aleka ye yali perfect teyali perfect naye jasi abantu batunulira ekintu baga nti banna ekiro katukole ki katukireko John Segawa abantu bajja kujja mu kategori gye bakuteekamu gye bagamba nti John Segawa mumanyi muntu mulungi akola bwati ebintu abimanyi atambula mu bigere bya Senkubuge yamuyigiriza ate wonna atambula mu bigere bya Senkubuge n'okola kati saazi zino Senkubuge byakola kati saazi nikitegeereza ekyakupa Senkubuge kubera ni Senkubuge byakola eri ku TV byabaako bakuba bukubi buli kikoze eki kize so muganda wange John Segawa tukole bwe tuti nakakulya ku shares naye amama yo kankuleko ojukube yalima yali mutu kuba yo yalimu ebintu ebya naye show ya pastor gireke faba bade abasasude sente ne tulaba show kati gwe yabade wakango girako TV oyinza kulaba kiki yayogedde ng'alimba yagamba nti simanyi bino bye bakoze beti beta kubeera mu Serena simanyi Rema yansanyulidde mu sheeyo Nyamutoro ne Kenzo bade bawa speech nga Rema azina netumubuuza azinira ku speech waliwo ebintu abaana bamukutte bu video nga bali mu kuwa speech boogera President Museveni akwadde $2 million nga Rema azina abaana babuuza au kutali ndongo namakulu azina ki bachiri tewakalabi yakoze hatya bali bawa speech azina nengwa mulamu nyikavu muyongobevu nga kye kimunyikanya kikyubuzibu kiyali anyikana ki iya kunyikala kya buntu umuntu abayina nawo kyobo tusikiraba abo kyoyogera bazivuga lumu ngwe abnedda kati awo kiki bakimunyika no ebisere bisinga abakyalo omuntu yenna buli wolekawo omukazi oba omusajja n'omusanga ali bulungi kikuluma olange kikuluma ani kyenyeyo bagamba omukazi w'olubuto taliyo omukazi w'olubuto taliyo eno emboozi balimbye omu ayogera myezi 7 mulala ayogera myezi ani Amiri alina omukazi asulirira taliyo eno emboozi yo njagala abatambuze ebiboozi bya Amiri mbu alina omukazi w'olubuto munammwe twategedde ebigendererwa byammwe ebigendo by'abaana batambuze emboozi biri bwe biti kwanze nasanze Amiri n'agamba batuweyo ku mukyala ng'agamba nti alina olubuto lwange yes yambasabye bamuleetayo n'agamba bamuleete bamukuba n'agamba nti omukyala gwe bali mu kwogera ndaba basinga kukulembeza nnyo keeki kyakakola keeki ali mu kalango n'agakyaka bali mu kalango ke baagala bamukwatirwa ekisa bagambe Amiri talabira mukazi wa lubuto bagende bamuguleko keeki n'agamba ekyokubiri nti bano batambuza propaganda ababeera mukamera yagamba nti gundi alina omukazi w'olubuto n'agamba nti bano bakolera bali nti lwaki bakolera bali nti baagala tusuubirayo omukolo yagambye mu mwezi guno tusuubira omukolo kyaka bwe bava Riyadh gye balaze family egenze Riyadh kuyimba Saudi story ndowooza bava bajja kumala wiiki ngezi bakole omukolo Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Serena tuleke tugende ku gundi
kuba mata wagundi ye nomu ino omusajja yakunyonyedde ebintu binaga naye ngambye sibyogere tubyogera ojja byogera limba kati yabya bitugamba wakife tuli kabada sajja tuwa omunyo mungi mu mmere tetujja kuddayo likyaliwa fe baterese byama tuli kabada olugamba mmere ya mwoyo dasa abantu bakyakuwa bintu byabwe ekyo kimanyi bulungi leero babisitule babiwa ggwe babiwadde ggwe abantu bakyagala no muyimbi gwe nasanga nangamba Duncan wanjogeddeko obubi wanjogedde bwoti naye gwe sikunenya ebyo nabyogera na Dasi ne mugamba era Dasi yabimpa yabana ewizo ali kuki embeera eri etya wizo embeera ya myezi 6 nga bwe twayogera myezi 6 namulabye acakala asobola amanyi kuguluba osobola okuyimuka bwoti nowe wanirya naye okusiba wamu jukira kati kwa obobo yakusumulula inafuna spanda kitegera naye kati ng'omusajja alina okwegumya n'okulaga abantu mbwendi mukyala wange temumusaako nnyo olukongolo kitegeera omwabeera omuntu omulala agamba omukazi munaabye mwe mumanyi naye wizo namukakasizza omutima yamiyimiridde ku lwa mukazi maama w'abaana be kati simanyi oba omukazi singa kyali kituuse ku saidi ye yandikikoze singa bakubye edda wizo singa wizo alina mukomera wallahi omanya kino ino tukitwale bwe tuti Duncan olina omukyala kale obanze nina omukyala embeera bweti etuuseewo saidi y'omukyala esobola okugumiikiriza nga wizo we yayitaddewo omugongo ku mukyala we kuba saidi ya wizo yabadde etabuse omukyala yennyini ayinza obutakugumiikiriza kyekisooka ye ng'omuntu kuba ekikolwa ekyo kya wizo ne mukyala we kyali kya butemu nti yes singa wizo yagwa bubi yali afa bali bamulinnya yenna naye kyamuyamba nti bamukubira waliyo ekisenge okitegeera kati kyekyamuyambako ogwo omusango noguba gw'amaanyi guba gw'amaanyi era omuntu okukuleka olina okuba nga oli w'amaanyi nnyo naddala mu gavumenti ng'olinamu ebikonge oba nga gw'otomedde wo nga bw'olaba wizo bamutomera n'agamba nti nedda bannaaye twali tufunye mu butakkaanya naye tugenda kukimaliriza kisobola okukutaasa naye ku ludda lw'omukyala kiyinza okuba ekizibu nagambye nti bwe tudda mu bwobuntu living other factors constant both side y'omukyala yali ereka wizo naye tesobola kuleka wizo nti olaba yamukuba mpi ne bamuyita namugaba viira omusajja oyo kitegeera mpi bakola okugoya bakuba ziri naye sukula leka yafuna kabaawo bakakubisa mu face kale kaali kabaawo naye nebona adenga beesobya naye ku kino we kyatuuka oli n'agenda ku poliisi omusajja n'ayimira n'agamba nti nedda sigenda kukola statement no kati kino nyinza kitwala nti wizo ayagala nnyo mukyala we okitegeera just bibaawo bino bimula nti wizo yakubye mukazi we wizo yakoze bweti naye njagala bajjukizaamu nti bano abantu buli omu akuba munne kyeki nabagamba ne mbagamba asooka otamiira gwe bakuba oba atamidde nnyo gwe bakuba kati oli bw'aba akuyinako obusungu ina mulinda n'atamiira okitegeera kati mukyo kikyenguga nti kati bano wizo ayagala nnyo omukazi wadde abadde amukuba naye manya nti mwenge nabiragalagala bibadde bikola ki naye nalaka ne wizo yakitundemu n'agamba kati newe musibe already namenyese nebona abatekyina kyazza naye nga njagala kubagamba olunaku lugenda kuba lwanca kugenda okuba okwanjula desire zinagenda kuba ayanjula Levikson ewaabwe olunaku olw'enkya enkya si ye 12 yes olunaku lugenda kuba lwakubiri kwe kwanjula kwa omukulu okwanjulwa desire agenda kuba ayanjula desire agenda okwanjula Levikson Levikson agenda kwanjula olunaku olw'enkya era agenda omwerekerako kyenategeddeko if you given a Kenzo kwali Kenzo ne Levikson but naye kyenategeddeko if you given an invitation otuuka ku mulyango amasomero naye mugalekawo omuntu wepaba tegeeza olwo business eya bulijjo ebeekomyawo paka okwanyulayo kunaggwa oba owulira nti tekisoboka yimuka emirundi nga 10 ku mukolo gw'abaani nga bw'ojja bookebera ku ssimu yo waliwo akubidde ng'oddayo awo nze nendaba nga siinaawo omulimu nange mba siina kintwala awo siinaawo omulimu kati ageriko ekiri nti ffe tetulina byama oba olabira ddala ng'olugambo lukosazi kati ate mba nunayo ki kiba kintutte mba njambawo akantu buli otutuuka mbagambe nno wano mulaba mukolo yambadde bw'ati okitegeera naye obuzibu ekikoyi kiyise mu gomesi so emboozi yakunyumya nze biba bintutte olwa lugambo naawe emboozi yakunyumya ekitagenda kukola ki twegaba mu njogera ennyango otwala maaso go nodda
fino tuwa audio okitegedde audio ate audio muntu yasobola okugamba ati onnimba olabe kasiwe kyabadde okitegedde bangi bongeramu ne batoolako kati kwegamba then nga 16 gwe gujja okuba omukolo chachi eno wiki yonyini gye tulimu lincha 12 bawomole then ku Friday bagende mu church babagatte regular reception gye tujja okulaba fenna ku MTN. Okay, nze nja kubagaliza birungi byerere omanyi nga tuvudde mu biri byo betwogeramu nti okkiriza n'ogamba nti kyaze kiba kyaze omuntu oba yagadde munne aba amwagadde ate mu bulamu kye tunoonya mu nsi mugana wa dayasi liba ssanyu nti oli asobola okukeera ng'ekimu essanyu ye mukyala we golaba ntamusaana naye nga yamuwaki ebiseera ebisinga tubeera n'ogamba nti bana ekikazi kya gundi kibi gikayi kyawuliramu emirembe naye ng'ate alina omulungi asula ku migga omutomera n'omutomera oshegera naye ng'ono gw'oyita omubi afumbye akozizza abaana ewaka alongoosaawo buli kimu n'abagenya bw'ekitiibwa oshegera kati so mu byonna byonna tulina okwogera wakati wa Desire Luzinda ne Levikson tulina kukwasa Mukama na kubasabira buli kimu kubanga kitambula bulungi so kyekyo ate ndowooza gundi ya mikolo nnyo tujja bibawa 16 tugenda kuba kwa Afrigo Band Afrigo ne Koffi Olomide agenda kubeerawo nze Dasi mu bulamu bwe mantudde waka mba nesunga nnyo endongo ya Afrigo era nsinga ngendera nnyo buli Afrigo weebeera mbaawo so ne ku luno ngeweza emyaka gya 5 mbayita mujje tugendeyo tulabe Afrigo Band kigenda kuba kyamanya Afrigo Band Koffi Olomide Koffi Olomide guest gwe manya nti endongo egenda kuba ddala sente ogenda nsasula ngoga nti nsasudde sente wali ku Millennium Park wetugenda okubeera endoza gate bajazigo sawa 8 ojja ofune ekifo ekyokumpimpi tebo yameka tebo 3,000,000 tulinako emitwalo 15 emitwalo 3 so Afrigo muje tugende tubeereyo twitamu weekend bwe yabadde badde waliye wabugembe wabugembe naliyo zali naku 3 nze nali ku lwasooka Serena 2 ne ku chachi rumu chachi abayimbi bazze mu bungi nga tebazze ku performinga wabula kutendeza kwa abadde n'okusaba nalabye abayimbi abenjawulo ba media personalities nalabye abantu mu audience nalabye kakulano kankasinza Kalidia Jasmine nakalabye nga kasinza mugundi ya green nga moya akalinye engamba kanyabo leka ino olwaki kasinza kakubye question number albamu netambula bulungi weeks meka 3 question number albamu etambula bulungi so mujinonyeko mwena the one and only so Serena kyali kitya manjagala kakayimba kabayita kindekere era mu program ya CBS kabera countdown kali ku number 2 sawa zino kana kindekere lulimba lulungi kana kashiba kachajjawe kati countdown yange yawali eri ku ekiro ku CBS ekiro kapati kindeke shiba aho wendi sawa nawo nnyo anyway guno mwezi gwe tulimu gwa bivulu byokka naye nze ndoza tunolidde nnyo gundi Afrigo Band gundi agamba kuno nakiku Serena ani munuji zoko mbuli gwo mbuli no mbuza gwe kwa abantu abasinga bachalira no like I don't know nina gwe nalimbu no omu kuba media we omukyala nali mubuuza nangamba yamugamba okola gundi press conference munuji namudamu namugamba kamalo kunonya sponsor anasasula abamawulire even yo introducing okulaga ati abantu oli serious yali anonya sponsor wakuchenda ba munuji zindaba style ya Serena anti nze sirimba abantu Serena enyumira muntu agenda sasula mitoje 10 wa 15 munuji wa meka ngaina era sene ba mu 10 wa 10 nego so kusasula mitwalo jo 10 na otula mugundi no gamba ki kubanga omuntu wasasula mitoje 10 abayitaga ebintu bino mama abayagala atule alaba olukoba lumunyumire nze mbadde nga muntu gisinga zene waffe Africana lugogo Africana eyo gituga pulo eyo wa pulo awe mitwalo 2 oshegera yabadde anyumirayo era nze mbadde ngamba si
ajje eno Afrikana lugogo sobola mukolera n'omuntu kimumuleke agigezeeko Serena tugireke mumuleke ate omuntu ateeka sente atwena sente zigenda kumanyisa kivulu kyo gundi ya mwezi guno gwe tulimu nga sinalaba conference oba gundi nga 3 namulabye akiri mu kukyala bukyazi ku zigundi ez'enjawulo ate oba TV na bbiri zokka ze namulabyeko sinamutegeera ekivulu simanya kimukase oba simanyi yakimubalidde naye bwoba toyina manyi bwoba toyina maanyi togwa ddalo kisinga obukulu okitegedde mukubanga toyina maanyi bwoba omuntu baba agenda oteeka sho agenda kuba byakula byawo ku zaffe zeteeka ez'ebyalo kuba ziba sente ntono bweba egenda malawo miliyoni 5 oba 4 olina obaako n'ameka n'abiri kituufu nti Everboss wa baana wachi baba agenda kulaza miliyoni omweka ameka 5 daso baba agenda kulanga yakono nga yagala emitwalo 5 mweke emitwalo ameka 2 asigene nga kubanya ojo musasula mpola nego bakola ekintu ekivulo nga toyina nga buli kimu olinze bantu kulaba bulabi tulabe baba najja mukama n'ayamba simanyi neka tumusabire tulabe ekinavaayo ngenda kuzomera twaziri 3 yes ate kolona kuliko ebivulu bingi waliyo kyekira kuliko Nubian Festival kuliko ekivulu ekirala nga si kya Munji nga 3 guno mwezi gulabe buli date kuliko ebivulu bibiri ne fiki nabyo fiki wa September nga 5 naye bangame naye ma abamuliko babeera we bati buli ssaawa bamukoddoka naye katubasabire ebivulu si byangu amanya ekivulu kyekikwambusa naye waliwo abamu baga sekawo kakaali kakulumye okalaba odduka waliwo abamu nga miseki ze baakola ku bivulu bye baakola lasti ate bazizzeemu nina bennalabye niŋŋamba naye anti bano abayimbi tebalina bantu nga ffe kitegeera nze omanyi kenzo mukwano gwange naye twali twayawulamukyo naye ngaekitwawula ne musuuza nze kumugamba mazima naye awo blood okoze bubi okitegeera kati nze mu mutwe gwange ekintu kyesikola nsigaa muntu blood oli wakabi ate kati kwokubye eno oba si kati bafiki famaika baba n'abantu ate nze kyo sikikola nkugambirawo bafiki baba n'abantu ababalyako nga tasobola mubuuli amuga boss wakubye eno sikonto yesinga era gwe n'ogenda lugogo ogibuba basanga efudde ogibuuza love fest jo kubuulira nga ate ennyimba zaaliwo nga zakabi so katulinde ebivulu bigenda kubeerawo Love Fest shiba inayo ekivulu Love Fest yagamba abaana n'abasasula ate n'abasasula bo bateekayo vidiyo za kivulu ekyasa omwana yampa testimony ndi basikala bamuteerako eky'ekkumi kati ekivulu kino kyali bwe kiti ekyasinga osumbuwa palaso era abantu yali abakutta obwongo nga bana batandise opostinga ki ekivulu basooka nassaamu eggaali nga bwe kusanga owanise essimu bagitwala mu kivulu kati nga yafunye ekizibu kimu jjuko yayita kolagana na Nobert asangawo omwana Nobert akolagana nani simanyi Nobert asangawo omwana amugamba gino emitwalo 5 giraba transport bw'omaliriza omulimu ngenda ku emitwalo ameka 2 geno nkwatire buli ka video kasuule wano omwana n'agenda naye nga manyina okunyiga live n'amuteeka kuba bali bagenda okula live eri ku TikTok ezunga ne bamunoonya nga balaba jana nakisa mu nsawo asiri kati kyekizibu kyokka singa teyali Nobert oyo kuwa mwana sente bali batalina mukwano nalabye kati ate DP yagikyusiza ya TikTok eraddeko president Kyagulanyi mbu yagambye wadde tebagenda tebasobola kunkubanga bali gye bakubye emiggo kati kambeere eno gye batanyega naye nga tebasobola kunkuba omanyi obulamu bwa Nobert bw'oyitanga abantu abatali serious Nobert abaako nti Nobert ye buli kimu abantu kati batukwesa ne balooza ntali serious naye no gyali mu Nuupu titayinza mwesiga naye gyali mu Nuupu bya ddala tebasobola muwa budde ani tasobola mwesiga n'obudde tebasobola bumuwa okitegeera era wandisigadde no mu bano ab'NRM n'osigala ng'ozoganyizeeyo okitegeera kuba ekisooka sieka yakaaba ku ekyokubbibwa nalabye ono omusajja yayita Lutamaguzi n'amuyita Lutabisibiki ate bakamubbye n'akabanoka bantu bangi bakuba babba akalulu yes kati siye ate olaba olikama baba bakatatolo ye newcomer bangi kati sitatayigira nnyo naye mu Nuupu nze ŋŋamba pesa wanyize fu babadde osigala nga bw'oli okitegeera kubeera tukimanyi kizibu okulokoka ye nga Nobert eri abalokoka kuba eri alinayo emirandira mingi
eri eno NRM ate NRM wakonti NRM ekizibu kyabalina abantu kyembagambe ennyo nti NRM teyagala muntu ajagala by the way gwoba oyagala NRM eba tekwagala naye omala kuva ne omanya omugaso gwo nalyoka bakola ki bakwagala era nze bwe nsanga omuntu ng'atiitibya nnyo NRM manya otajja kufunamu NRM okitegeera NRM ena ekizibu kimu naye oba tojagala ne oba ojagala wefuula tajagala bw'otunula nnyo abantu abasinza okufunamu NRM bayi tebajagala by the way kati kankuwa ekintu kimu Anita Among teyaliwo NRM yaliwo FDC naye saawa zino yeki ye speaker okitegeera baganda bamuwa bayakulira Eastern region anti bambalonda mu kibiina kino bagaa kati ono yagenda okuba chairman wa Central Eastern kati nga mulonda kyogikala bavuganya ne Kadaga kati era chances are high nti Among ayinza kitwala kwa mama Kadaga amanyi matono kwa Kadaga ate Kadaga bagamba muyeta namala muno myaka 10 ate mwagala muwa kifo mumenya amateeka Kadaga yina ama netumujjukiza nawe naye boto mutojikwatako bwakola nomenye teeka nawe necha naga nti wayi ono muyakagenda nete bamukiriza agenda bade mu nkungana z'abaka ba parliament ebweru kagamba ku byabadde bingi beru ya mulumbya nkutwaliza awamu naye nga Anita ina kwetereza byakoze naye yabi bayo ekituufu eno ye parliament esinza okubanga mfu ye parliament edibaze buli kimu ye parliament jinzo okugamba teina kalungi kekoledde mu Uganda anti yakugamba ono yaleka a streamline zetu ko tunotandikira ono yenyini yagamba Kadaga yaleka atemye empenda kati yajja atula mu byono byalemye ate yadibaze nnyo kwa sente zigenda zawo nyingi naddala mu kisanja kye mubagabidde obusiimo mwemuli obusiimo obutatuukiridde abaka bagenda okufuna miliyoni 3.5 okitegeera nga zonna sente za Munnayuganda zitambulira awo era tugende ku Serena Serena kyabadde kitya wali olunaku lwa 5 kyali kitya nalaba Uncle John Segawa wamulaba Uncle John Segawa namulaba naye nze kansooke nkulise bonna abaali ku Serena olwokutaano magana nti mwebale nnyo okujja kulaga Pastor Mukwano Dr. Kwefune mwebaza yali director ye gundi yamugambe temumwebaza kuba yali director ye directing ye yali stage manager kale stage manager naye naona gundi yabimujjeko Uncle John kansoke nze mbagambe Serena bwe yatambula nzo ndyoke nzije ku opinion za Uncle John Serena yatambula bulungi nti well abantu ba performinga bulungi okay okitegeera ne Kasuku yakola bulungi kyebamuwa yakizanya bulungi okitegeera nti buli muntu yatula mu audience ete mbowa nalabira kuwa ekitiibwa Katikkiro nti Katikkiro atula mu Serena okumala essaawa buli jadduka ate nawe tebinago okitegeera ne bulijjo otula mu essaawa emu ng'afuluma naye okumanya nti show ali nnungi nga n'abantu baginyumirwa Katikkiro atula n'agimalako n'amaliriza n'alyoka agenda buli muntu yatula ng'ayita Seguka nze waliwo yatuuka ne ngamba abantu bana ki tuve wano ne baga kwene shenyuma bweti okitegeera kati nga yakwata time kyo mu kyasho omutesitesi yagiteeka bulungi fine eyinza okubanga kubona widde ebintu bya John Segawa nabyo nga ndaba just wakuba nti ennaku zino John Segawa yafuna ekizibu kimu buli akola ekintu nga John Segawa taliimu alowooza mbu kibi onfuna kati John Segawa muganda wange manyi kyali wange oyo naye mugamba ekintu kimu lekera commentinga ku show z'abanno nga gwe nti olw'okuba si gwe yagibaddemu zonna eno ziba no gwe bw'otunula nti John Segawa alina show oba wagirabako twagenda ffenna wawulirayo omuntu akubaganya ebirowoozo ku show ye abantu kuba nti aleka ye yali perfect teyali perfect naye just abantu batunulira ekintu bagaa nti banna ekiro katukole ki katukireke John Segawa abantu bajja kujja mu kategori gye bakuteekamu gye bagamba nti John Segawa mumanyi muntu mulungi akola bwati ebintu abimanyi atambula mu bigere bya Senkubuge yamuyigiriza ate wonna atambula mu bigere bya Senkubuge n'okola kati saawa zino Senkubuge byakola kati saawa zino kitegeereza ekyakupa Senkubuge kubera Senkubuge byakola eri ku TV byabaako bakuba bukubi buli kikoze eki kize so muganda wange John Segawa tukole bwe tuti nakakulya ku shares naye amama yo kankuleko ogikube yalima yali mutu kuba yo yalimu ebintu ebya naye show ya pastor gireke faba bade abasasudde sente
ne tulaba show kati gwe yabadde wakanga ogirako TV oyinza okulaba kiki yayogedde ng'alimba agambye nti simanyi bino bye baakoze beti byetaaga kubeera mu Serena simanyi ogundi ya ekivulu bakitula bateeka mu Serena mufukyo teeka mu concert n'agamba mukope nnyo Moriskiria yabadde ayagala bakole batya bwaba bo nga bo kyabadde baagala kiveeyo kati nga Kasukwayo yabadde bukyali mu video eyalaba video olwimbo yabadde yeebuuza wano bagenda kikola bati but enyimba za Moriskiria they are not a musical play but ezagundi za pasta za zijamu okitegeera kati gojja gamba Moriskiria bawuliza endongozi y'abantu kutuula ne bawuliriza nga bwe bakawuliriza ku radio Moriskiria wa Africa w'ekikola Moriskiria ya Joe's yes omusajja gwe tuliko ajja kuza emyaka ameka 2 mu myaka 2 ffe twabeerangawo ng'oyagala kulaba vidiyo enyumya etya okitegeera kati buli muntu yaze mu vidiyo eyo kitwale nti amaze ne pasi emyaka ameka 2 ng'amulaba yabadde ayagala alabeko ku luno Besigye ajja atya Museveni bw'aba ayingira Kasuku agenda kukola atya wali nga Museveni ayingira mu budde buno Bobi Wine yaliko bagenda kukola batya muyisa batya okitegeera kati agamulimba balwadde obudde bungi ku stage obudde bwamukwatiddeko wa ye ng'atabadde mu tesitesi wa sheeyo omanyi waliwo ebintu bibiri waliwo okulowooza nti omanyi naye mu kulowooza nti omanyi ng'oyonoona nti John Ssegawa Mato ajja tukesa bagambe nti John Ssegawa walinga eyeekubira akalango mujimpe mbere director waayo bajja kukubuuza show z'abandi ezitambula zonna azikuba lwaki akuba show z'ataategese kubanga buli muntu asobola okuyiga oba buli muntu aba n'ekintu kyalina mu mutwe John Ssegawa nno mbadde saaganya abantu bakulabe ng'omutima omubi ate ng'oli musajja mulungi kuba John Ssegawa musajja mulungi musajja wange naye saagala nnyo abantu bakulabe ng'omutima omubi era abantu batule wansi bagambe nti omusajja oba ne tayagaliza abasajja bakola concert najja n'azogereza ebitakwatagana abantu balina abawagizi baabwe bajja kirowooza bwe batyo okitegeera ye yabadde mushagamba show yanyumidde buli muntu yavudde mu show ya Pastor Bugembe yavudde mu mativu n'ekyo kyakoze eki kyalabye that's why ntwalabye n'ey'okulw'omukaga yakola full house bwe twamaliza ey'olw'omukaga n'eya Sunday yakoze eki full house kitegeeza nti Pastor abantu yabawadde ekintu kyebadde bamusuubiramu okumugjamu nga buli mwagamba ate abaddeyo kanjagala kgenda kulaba nga kinalabye okitegeera n'abalina emitwalo 2 bagambye katugisange ku church kati ate gw'otudde ku TV oli mu kugamba sho teyakoze eki nze dasi nze noza ayana opinion ye ng'omuntu opinion naye bw'okola ennyo opinion ku bintu by'abantu naddala mu nsonga ezo abantu bajja lowooza olina omutima mubi ate nga tolina mutima mubi mulungi nno nze no kyali wange so nze nja kugamba ekintu kimu John Ssegawa byagedde byabadde bya mutwe gwe amanyi John Ssegawa amanyi yaliko Mr. Kampala of course abantu bamenyekanga amagulu nakati alowooza akyali Mr. Kampala kwegayiridde namugamba Ssegawa kati gwezi muzeeyi Kampala manyi nagendeko era nze manya yagenda okunyumirwamu mukuba embuuza muzeeyi gy'oli mbugende muga kanzijaawo nenkwata ecupa yange nemusanga netunyumyamu okitegeera naye muzeeyi nayagunda nayakutte oyinza okulowooza wakoze rubbish tujja tugendeyo kati mweyo show yennyini ngenda mukubira tugendeyo mweyo show yennyini olunaku olw'Essande for the first time nalabye Bujingo ng'ayogera ekintu kirimu amagezi yavuddeyo n'awa statement kantu ng'oyogeddeka bulijjo ayogera bitalina magezi bulijjo mubisayizinga wano wekennyini yagambye yatudde mu Serena nga mu bapasita alimu yekka wabula nga ku muwanjo kuliko Mama Fina ali mu kufuuwa Pastor Bugembe ssente n'agamba omusajja ennyimba z'eddiini y'abalokole ffenna kwe tuzinira abantu b'ensi nga bajjudde muli munda naye nga tewali kyaki wano Pastor Bugembe ey'abalokole gy'atagenzeemu mulundi gusukka gumu ekitono ye yagambye Bugambi ekinyimba yasena kivaako gy'atagenzeemu omusajja celebratinga 10 years 20 years ez'abalokole olunaku kwe bandibadde nga bapasita bali bonna bali eri bali waabwe basirisi wabula ne bakutisayizinga okuba nti nno
omusamize yamufuuye ssente n'ababuuza mwabaddewa okujja mujjuza ebifo ebyo bano babule we batuula baleme kikola. Mu bulamu ebintu bino wammanga kizibu okusanga eddiini ey'Abakatuliki nga beerumaaluma. Eddiini y'Abakatuliki faaza w'Emityana nga yeeruma akwatagana ne faaza w'e Masaka bulungi nnyo n'ow'Embalala n'ow'e Fort. Naye olw'okuba nti abalokole bano kyaki bayagala nnyo gifuula bizinensi. Abamu kyaki bayagala nnyo gifuula bizinensi. That's why nti osanga nnyo nga tebakulagana. Nti kyaki bagifuulira ddala Katuliki gazi bazitwala. Osanga oli alowooza bwe najja nenkwatagana ne Pastor Bujingo oba ne Pastor Bugembe. Endiga ze njaloza tukwatagana zitandika okugamba nze ndina waakumpi kansabire wano kasabe bamu. Kyabaganya okujja. Kyekibasumbuwa ekyo. Agamba babanga bayimbi nti bwe najje wono mpa ku masannyalaze abawagizi bange oyinza batwala. Kati kyadda mu bapasita. Yamanye banamulaba mu church ya mu kujaguza kwa Pastor Bugembe nga aweze emyaka 2. Endiga ye Nansana. Ejagamba akasawa mukwano kangende Nansana. Oshagira nti mu bulamu bw'ensi nkubula ekintu kimu ng'oyagala tulaga mbu Katonda gy'ali akola nga gwe mukulembeze ekyo mukulembeze ojja n'otusomesa ekigambo kya Mukama Katonda n'otusomesa okwegatta n'otusomesa okubeera awamu yagala nebawo nga bwe weeyagala naye nga mwe mutulaga kirala mu maaso goloza ti ffendiga tugenda kwatambula tuti nze nabadde nsuubira okubanga emmeeza 20 ziriko ba pastor. Muyoka yabaddeko pastor. Nabadde nsuubira nti emmeeza ezisinga obungi zigenda beera kwa pastor tobe kwa pastor abenjawulo. Shoji nade nesunza okula kwa pastor basuke 10. Nze nawe bandi badde 5. Nina le pastor atya? Omu. Naye aneewunyisizza okubanga gyali. Era ne yagambye bulijjo mugamba nti omusajja asikwatagana naye. Naye yajja mu kyakya nga bwe yagenda mu kyaki z'abalala. Nkyade kinkakatako kuba twali tujaguza music owawamu owaffe. Kati bukyanga sikirizigana Bujingo. Leero yakozeko ku kintu buli muntu kyalaba ne yeewuunya. Kyabadde asubira mu bapasita abalala. Kyabadde kisubira mu bapasita abalala. Yakikoze. Ate era Malayika yazze ndowooza mutima agamba ngenda kusanga pasita kunti kukwatagana namukwata atya munga. Kati ndowooza nga ze yeetegeso ngenda mu Bujingo yageze kulaba nga ali kaweweevu aliwo yekka. Jjukira pasita yakyala buli kyaki esinga. Sezi singa ya chala even before neno concert abadde agendayo buli chache abadde n'olukungana ebiseera ebisinga bayenda banyinyo Pastor Bugembe nga ayimbayo onfuna lwaki mwagala nnyo okukozesa bannammwe nga mwagala bakolera Bugembe Bugundi yakyogedde yasoose ne statement agamba these people are users nengamba noka asiriwale these people are users nageza okulaba nga nnyukidde mu bannini ngale by the word mutuufu nti waliwo omukolo kati toyinza saa mukolo gw'abasiraamu nga tekuli bayimaamu ba mizikiti gy'enjawulo ng'omukolo gwa musiraamu munnaabwe onfuna toyinza kusanga mukolo gw'ababuulizi nga tekuliko babuulizi ng'omubuulizi ate abadde ajja n'ajjako mu kyaki oba mu kereziya tekisoboka naye abalokole olw'okuba okusabisa bakugifuula bizinensi balowooza nti bwe mpaako ono amasannyalaze endiga ze nzigenda genda ewuwe ekitali kituufu mwaka nnyini mwe byakulabirako eriffe endiga zammwe kati mwe mulowooza kifaananyi ki ekituufu kye tubalabirako Pastor Bugembe azze ku kyaki zammwe okuva ntanamateeka concert najja mu kyaki mpaka bwatuuse ku lunaku olw'okweza emyaka 20 ne Haba Twina naye yakola kyaki wane Kawempe naye yabadde naye ate oyo ava mu Pastor Bugembe kuba ye yamugroominga n'okutandika okuyimba mukwano gwe ne kugundi twali naye ku federation yava mu Bugembe kati tetumubala naye n'otunuulira bapasita sijja kubamenya naye n'obatunuulira nga pasita abaddewo amukola enkuŋŋaana ajja n'ayimba alina kyaki ye naye agirekayo najja n'akola ki iffe tuli mwe muli byakulabirako eriffe lwaki mmwe ate ffe mwagala tubeere ffe ebyokulabirako nga mmwe temufuka gavumenti ya President Museveni oba be mukoppa okitegera nti wano nadde nsuubira emmeeza esokoze n'okubeeza pasita era nze saagala muntu ayogera ku mamafiina mu sho za pasita bannange kino ate sina ya pasita yokka kino
ne bujingo yakyogera ojjukira lwe yamuyisamu eggaali mama Fina lwe yamufuuwa kugundi kwa Afrika show ya lutalo show ya lutalo erugogo ne kwa Afrikana era ne bugembo yakola kwa Afrikana era ne bujingo yagamba nolaba olingo omusamiza za kufuuye se ne kuluno yakirealize n'agamba bobe nyini ngaba lokole be batafaayo eri balokole bannaabo ne muwo mwaganya kati kuluno omutwe gwe gwamuyimiridde luli gwali gwemuvuddeko nti leero yatudde wansi n'agamba bwe nkuba side eri jukira yakuba ekintu ekyo abantu bonna ne bamuvuma bamutwalira nno bangi social media yonoonekamu awo okitegeera kati kuno n'atwanaga nkoze ntya nfunye omukisa ebyokwogera mbifunye bapasita tebakoze eki kanzire ku Saudi y'amafiina nga bwe nkuba bapasita kati yabadde akikwata yakikoze nti ayagala nnyo mafiina kubirako bapasita naye nga tikyayogera akyogera nati bagamba mu lunaku esawa nebanfo ebeerako efunayo esaawa ngebeera ntuufu so nze ngamba ekintu kimu pasita kyayogedde kituufu era n'obudde bwekyogedde mu butuufu naye tetwagala abeere kuluno ajje nga bwaga nti kuluno nazze nfuna ebyokwogera omutima ogwo gwalaze ejjo gwalagako olwo genda nagwo mu maaso lekera okujjonkera bapasita banno wajjonkera bugembo oyo nga mafiina nfuye ssente nekinnuma akuba nsitera kuddamu bantu bakulu nkuwa ekitiibwa kuba oli musumba naye abasumba tugatogesa tubawemukire anyway awo nanga tukyali kuya pasita bugembe atenda obubbi obwabadde ku Serena pasita bugembe anti ebicupuli bya tiketi byadde biyitiivu nga asanga omuntu ng'ayomba nga agamba bane tiketi eno bebajinguzizza yeyo nga bamugamba kino kicupuli kyokka agenda okwekanga okwetolola bwati ng'omuntu gwabadde bakayanya wali nti bamuwadde ekicupuli ate nga amulaba munda kati neyeebuuza abadde n'ekicupuli ebweru ate ali atya munda anti ne daaga laptop yeebwe bagibbidde dagalasi bagibbye ate abadde agitwalawo anti jjukira yabadde MC kati ate alinako waaka ojjukira akola ebintu bingi kati ayinza okuba yadde gundi mbwagenda okyuka bwati ate nga akyagiraba Serena yafuuse yababbi ate kyobula John bye nabagamba mbu ekicupuli kya tiketi kyabadde ku Serena naye daasi ebicupuli bibeerawo ku Serena buli jakamono kakabeerawo kasomba abantu bibeerawo era kino kyokka ate abategesi bennyini bootaddeko anti bino ngenda bikulaga bibeera bwe biti era kino ngenda kisomesa ggwe alaba endongo ya Serena bw'oba tosobodde ggula tiketi we bakulagiridde nga baga nti ziri ku papazi ku paka lasti ne ku judikala bw'oba tosobodde zigulaawo oba ku Serena wennyini tokukutanga nti ono agamba eno ya 15 njiguza 10 nga ye yagiguze mmeka okugiguza 10 mugende naye ku mulyango bagisikaning bakusibe ku mukono omuwe 10 akole ki aveewo naye bagenda bakwata babasibe abantu balira bwe bati bano aba tiketi enfu aba ku mulyango oli omusa ku mulyango baba bamanyi bulungi nnyo naye lwaki nti ono agwa mwono gwe mutamanyi nti ku mulyango oyinza okubaako n'abantu 4 naye ng'olinako abatuufu bameka 2 oba kale ng'olinako abatuufu 3 naye ng'omulala owokuna akolagana n'abakuba ebicupuli byaki bya tiketi ng'era bw'ojja n'ekicupuli amanya bw'oyitewuwe oba oyitawo naye bw'oyitewo abantu tokola ki era akugamba yitawo oli kati gwe olaba nga wali waliwo abantu bangi nogakoyite awo ne bakkaba so kino nkigamba nakirabako oba yali shoyaani twatuuka nga ebicupuli bingi naye omusajja n'agamba tusooke tuyinde tulabe ebicupuli bino biyitawo era naawe omwana omu ekicupuli namugamba sooka ogende n'agenda n'ayitawo naawe oba okubira ekicupuli nga bamaze obakwatayo n'ebicupuli n'agenda naye n'ayitawo kati yali ayitawo najja namuyita namugaa gwe sooka ojja kasikana ketwakodde kakola tekakola kakola bano bayitawo bati abalina ebicupuli bagenda okizuula nga bamaliriza nga ku sayidi kuliko ebicupuli 12 okitegeera kati ebicupuli bino bibalemera okutambuza nti bagenda otutuuka awo oluusi omwana ayitawo talina kuyita ki kicupuli kati awo walina oyitawo eri ekicupuli nga bwogambye nga layini yawo nki mpanvu ate wali olakwesiba wano ate oleedo ntamugambe nti kicupuli ambula mugaye tiketi yiiyo kati onaye anoonyawo tali bantu gwayita naye nga ebicupuli bibeerayo ku buli sho seno yokka wabula buli sho ebeerako ki ebicupuli naye ebiseera ebisinga lwakuba nti abamu ennaku zino baayiga
lwakuba nti yapasa Bugembe lwaki bya soundinze nnyo nti yalese abantu abatabeera nnyo mu ndongo yalese abana ku church ne yalese ba ku church kati ata be yayongeddemu abatini nga be ba master ba baagala okugira ebicupuli okubiyisaawo nsogwa omuntu enagula show ya Serena gigule mu bifo ebyo baba bagambye otherwise ekyokubiri bw'osanga omuntu ebweru amala kutuusa wali n'olyoka omuwa ssente naye bino ebya mpa ŋŋende ojja swalya bwereere otuuke wali bagambe nti otambuza ebicupuli wedda abalaba ku mulyango bakaya nompadde ekicupuli ompadde dakika mwaka okukola nga amulaba muntu ate kati gwe wadde oyiseewa nkugamba nti osasudde ogwokubiri nti kati oluyiseewo otya kati onoomukwata n'omuyingiza mu kabanga lya poliisi ayogera akimuwadde kuba kimuwadde abeera waawo bwe babakwata nga akimuwadde yeetegula yokakakunde be bakafubutula 10 ku Serena ne kayitamu nanemenya emmotoka ekakubye kamusuwa kabirina nga kalina ebicupuli nga 15 nga buli kicupuli kagitunda emitwalo 15 naye olaba embeera eyo nti omuntu ategese show ya miliyoni 2.4 gwogenze ku nnasu okuba ebicupuli byo bya miliyoni 10 oba 2 okitegeera kati awo embeera weri saasira omuntu ataddemu ssente nti bwakwatako kiba kirala ofuna so kati kyensaba bw'oba ogenda ku Serena beera nnyo mwegendereza otherwise ojja sasula tiketi z'abantu b'otanisasudde kulikaye wamiro nakulabye ogenze okumuwagira kyali ku Serena waliwo ekyaliwo kyotalabye ekiriwa waliwo ekyamusuuza ne Rema ne Nyamutolo olutalo nalaba gundi alwegassemu nga naye anyinyimbwa Eva ntalina kyakola te Eva naye bamugoba Rema amulabira ku kabalaza yali ne Rema nanti Rema baali bamise kuzannya muzannyo era ko olwo yasanyuka nnyo namulaba nga ali happy nnyo teba kyamukiza kumana naye dakiika 4 tukikola naawe bwe kiri gwamaze ebbanga kina tomulaba naye Rema ate buli omu alina bintu oli abeereri ng'akola mirimu gye nga oli baali tebakola naye oli baali bakola naye omukulu n'agamba kyali kitya sooka ombuulire omukulu n'agamba nti gwe olaba namugje wamusuuza gwe mukwano gwe kitegeezo kyasa bwe nkuteeka wano naawe oyinza omugabo yakolala n'amugaba gwe nkwawudde namujja ne omanyi nti oli yaburekirako Rema ku nnyonyi ezo naye yazimujjako namugaba kazi ati bakafiiriza ennyonyi kiba kituufu kyali kyabadde kiki kya Rema omanyi musuuza ategeera kye bayita amawulire okimanyi nti show kati 2 zonna azibamu nga training eya Mama Alima yayita Amuza yamweyitira n'amuyita era amawulire show bayita tujajjuwa budde naye twajuwa obudde olwa Kenzo kubanga ayise Amuza ne bewahaga n'amusitula namubugaati kuno kyabadde kiralamu namugamba nkusobola nsona okubba ekivu ku luno pasa ayise Nyamutolo kwa Nyamutolo yadde n'obubaka bwa President Museveni yakiikiridde president kiteeza mu budde bwe yaba president definitely okitegeera kati ngubedde alina okutambula n'ebbaawo era batuuse wali ebitiibwa ne byanjulwa biki namulabano nga bayita ku Rema bombi ne bamuwahaaga bagenze wali ebitiibwa ne biruma biki Ismail ateekako ya view wansi naye olubava mu kafuba nga anyiiga nze Rema yansanyulidde mu sheeyo Nyamutolo ne Kenzo wadde bawa speech nga Rema azina netumubuuza azinira ku speech waliwo ebintu abaana bamukute bu video nga bali mukuwa speech boogera President Museveni akwadde $2 million nga Rema azina abaana babuuza okutali ndongo n'amakulu azina ki bwe kiri tewakalabi yakoze hatya bali bawa speech azina naye ng'omulamu munyiikaavu muyongobevu nga ki ekimunyiikaanya kiki obuzibu kiyadde anyiikaana ki iya kunyiikala kya buntu omuntu aba alina awo ky'obuntu sikiraba abo kyoyogera bazivuga lumu gwe nedda kati awo ki kiba kimunyiikaanya no ebiseera ebisinga abakyalo omuntu yenna buli woolekawo omukazi oba omusajja n'omusanga ali bulungi kikuluma olanga ekikuluma kiba kikulumamu naye nga tekikuluma nnyo naye nga kikuluma kitegeera gwe omanyi lwakuba nti abantu tebamanyi abantu abasinga abayaga bwe nkya wa dayasi embwa yesiraane tugisangeyo mu nfuufu kati enkya bwakusanga dayasi gye wali osula mu nswangali nga kati osula mu kizungu anyiiga nze namukwano gwange omu yeekyawa n'omukyalo yali asula mu nyumba ya mitwalo 4 yeekyawa n'omukyalo n'abeerawo omukyalo agenda kuddamu okumanya oli asula mu nyumba ya mitwalo 7
Chena sente yazijjawa pere ochagera kati mumbeera ngeyo yera mutadde kaka gundi buno talifuna kya government waganya okulaba omuntu ng'alimu kati olaba face amanya okusoma face we zabadde ya lema yabadde esoma kirala akapande yabadde esoma kalala yabadde esoma kabi ochagera yabadde esoma kabutaagaliza naye tetujja kiremerako babaddemu ensonga nezitambula kati okumanya bano bajjogo ne musuuza wajjogo babadde baveeri ne bajja nyamutolo nawa Lema Haga yes ng'omuntu gwamanyi musuuza naye nawa Lema Haga kubagwa mu doketi yeye advisor wa president lwaki omuwahaga omukazi omumalako emirembe ye lwaki atudde mu kooli omusambu yamumazeeko emirembe ndabanga bambi emirembe gimuweddeko era mu bintu ebyasinze obutanyumira Lema yabadde share pastor jukira obwedda Lema comedian yazanye mu luyimba lwa kuba mu original song yalimu mpangira akawala nga eyo nali mubikolera Lema musuuza ne Nyamutolo batudde balaba kyo abasanyusa gali basanyusamu byamaze basanyusamu nagana nakyusa naye kuba makeup nada audience nino mwana katukirayo ku TikTok yakoze nagatta introduction engero Lema je introducingamu ne Nyamutolo ngeje introducingamu kange bitibwa bya ngebitibwa biyitirivu n'abaana temukikola ng'ekintu ekyo ekintu ekyo mukola kibi omukazi mugenda oli akoma kunze olinga amala eddakiika 2 oli wa second nga namala nayongera ka presidential advisor akabawe n'owuliranga ebitibwa bigumidde mu family ono ne bamubuuza nze Lema Namakula mukyala Ssebunya ndi muyimbi bba wange musawo ekiggwa so mu mbeera ng'eyo ebintu nga byabadde nze Kenzo byakola mbyagala nnyo ebyokusanga ex ono omubuuzaako oba n'osanga yali yatwala mukyalawo n'omubongako ekyo no kijja kitya ekyo ekintu kijja ng'omukazi akkiriza n'agamba kaŋŋende n'agera n'omuntu nga tomumanyi nga tomumanyi ebyo byali byambo era bw'aba yali musawo w'ekyama ekyokubiri nti yabyogera agamba omuntu nze nno biki alayika yali tategeeza oyo kubanza kijja okugamba tulina kifaananyi kya musuuza kye wali olabyeko na Ssebunya nga kikadde tukirabangako tulina ka video ke wali obalabyeko nako kitegeeza ne baba baali bantu ne baba yali musawo yali wa distance nga siwa mutali close tekiri kwamiri nakulabye wamiri nagenzeyo nende mmere mba ngenze kuwagira mukyawe nenye ne bade muita na desi lyagala elya mukyawe lyeryo atayino kyobikolera mukyawe soko je ndetera ukapira ukabulako mukyawe kajuisi kandi bemmere kinywa nyo nalidde emmere n'entuulamo nange nagiridde abadde wamiri amiri yakunyumiriza kati kyembadde nkugamba nti ekya Kenzo kyawukanamu n'ekyamiri kitya nti ekyamiri amiri oli yali mukozi wa amiri ushegera ngira n'obuyimba batera okuyimba obuwana omukazi ono abeera mabega nga amiri yakulembedde kumba amukongoola ushegera kati mukyo kati ekya amiri nekyoze ni Beki kyo kyajjogo nakamanyiro nabakazi butebereramu omusajja yanyumiriza abajajinga amiri ntegeera omuntu atuddeyo ng'ojajinga amiri omuntu n'atuka n'akulesa empale n'omugimukala n'ogimuka sutulowa ekimimba togenda bwere nze omukazi akira ku makya n'agamba nga tonawulira ku amiri naye ng'ogusalira amiri olina ekyamu kitegeeza naawe okola bye bimu nono byakola ki era bbaawe alina kwekengera nnyo sooka ompe kati update eriwo ku amiri waliwo emboozi eri amiri gyeyongedde okutukakasa emboozi ya driver gye yanyumya yes ogijjukira driver bwe yagamba nti ewaka wabeeranga waggali buli kaseera gate nga tekkirizibwa kukola ki naye kyoze Beki mu kubanga ali bizi asiika magi asifumba kakyali oli omukulu yeebase ali mu boxer yebase mu kitanda kyoze ni atuma omwana oba yali sukaali ku dduuka omwana afuluma yerabira okugalawo ki oluggi kumba ono ali mu kuyingira kyetwerabidde nti Amiri teyasulanga wano buli lunaku ate ne baali beeyagala nnyo era Amiri ng'omusajja alina ennyumba ye gy'apangisa
ng'omusajja by the way yakyogedde obutagamba nti bampasa nga yina ennyumba ye mwakola ki tafaana gundi nyumba ye mujapangisa namulabe kati naku zinaafukamira na nnyo kati nyumba eno gyapangisa nga gyava oba tyasuze wano najja ku makya nayita akameeza n'atambula n'agenda mu mirimu gye gy'amasannyalaze kati kwolwo bwe bibanga olulala agenda okujja ng'omwana yasanga omwana ava gula sukaali ne badda bonna agatuuka mu ddiiro ng'ono ali mu kusiika ki magi kyayayidde balinze sukaali omwana gwakoze eki kati omwana omulenzi kyeva mugamba taata anko ebifaananyi ali mu buliri mu kisenge Amiri agenda okutuukayo ng'omukulu ali mu bokisa kyero tategeera nti bombi badduka akyapa era driver yakinyumyako byonna emboozi ngono bwagibadde anti kati Amiri asanga ono mu buliri amubuuza byatandika ddi okitegeera amugjayo badda jangu amusindika buli mwada yalaga nti no yi Amiri natakubamu musajja according to Amiri beerigamu namusindika mpaka ebweru namusukuma ebweru ng'ali mu bokisa kati amala musukuma ebweru ak'obuntu kajja akwata engoye zoona azikola ki azimukasukira kati amala alaba ensawo eya kamera amugamba sokola gyasizza amugamba togenda jangu ne kamera yo kuba ngenda gyasayasa yalimu ak'obuntu onaona kamera ye agitwala bagyasayasa ene emboozi yava eno manyi bigambo bingi badde bitambula waliwo amazaalibwa g'omukyala bwe mbadde njagala nyumiza kati amazaalibwa ago omukulu yali agategese wano Love Beach nga amazaalibwa galiko ebintu bingi jango Amiri alina bingi byategekedde Beki byayasubwa byolwo eno emboozi ya driver kwolwo omukulu yali agenda n'okuproposinga era n'omukulu yakikonfaminze yali agenda mu proposinga ku lunaku lw'amazaalibwa naye principal waali ng'era communicatinga nnyo n'abaana abatambula ne principal basobole okutuukawa batuuka olunaku principal lwaliwaawo kikolebwawo naye n'abaana bamala okikonfaminga nti principal gyali ebusaabala ng'abaana bamukoneddemu kyokola kirungi principal gyali ebusaabala ja tukole ki kikole leero driver yebuzaabuza manya ng'ebifaananyi yalina okuleeta ono kuba yali amuwataddemu trust ayebuza muyimbi taliiwo ate tulina gye tulaga ewalala yakikola enfunda nnyingi ono n'amala mu mutwe n'ajjamu kaabugezi n'ajja mpolampola nga yeezimba okitegeera n'agamba wano waliwo ekitali kituufu okitegeera naye era batudde era ku mboozi ya driver omanyi nti Amiri ono akuba nti tanyumya manyi gye twagezezzaako omusikasikamu ebigambo n'abigaanira ebigambo n'abigaanira naye bw'ojja n'omanya nti yakitegeera naye ng'akibuusabuusa naye ng'abaana bagezaako okukola ki omugamba nti aba akyusa engoye fena batugobawo ebifaananyi asigalawo ne bakazi banne abagobawo n'alekawo ate omusajja tugenda mu bivvulu eyo mu byalo bwe napangisa lwomu gye basulamu abavubuka gundi napangisa eri okumpi ne bamukuba ne mugana naye gundi yavudde muno saa 8 yafulumye ne bamubuuza olagawa omuyimbi antumye ekyaja atutte ekyaja adda ssaawa 10 zakumakya oba kati embeera yonna nga bwe yajja ezimba bwetyo akaseza okunyumira oyo alinga akyusa ne bakazi banne abagobawo naye ebifaananyi n'asigalawo bino bimugenda jjukira ku mikolo bambala gomesi bino bimugenda ku mikolo abaana kyabalumanga abatambulanga naye naddala ab'obuwala bino bemugenda ku mukolo ajjukira ogira mu ngoye ezo bw'otuuka ku mukolo ne mubaako we mukyama n'osussaako gomesi naye bano babagobangawo bano bakina yatambule nabo abayimbi abayambi babamusanirako abamukolako ka makeup n'abagobawo gabebuza akweka kyato kyalago naye ebifaananyi ng'asigalawo ngira ayambala ebifaananyi amulaba ng'amutunuulidde kati byonna omanyi omuntu agaana anenya Amiri naye nga tonnanenya bintu naddala ng'oli mufumbo obanga banaakuwasa obanga tebannaakuwasa sooka ng'omanye ebiri mu maka g'abantu nga tonnanenya muntu kubanga eno emboozi yonna ku ssaawa zino gye twogera oba gye tunyumyamu
twagifuna kati omwaka mulamba gwezi ne tujibusa amaaso ffe ntulowooza bigambo bya driver olwokuba bamugobye ku mulimu naye si bwe kyali byonna ebigambo bituufu nga driver byakola ki bwe yabyogera nani kyenyewe bagamba omukazi w'olubuto taliiyo omukazi w'olubuto taliiyo eno emboozi balimbye omu ayogera myezi 7 mulala ayogera myezi ani Amiri alina omukazi asulirira taliiyo eno emboozi yo njagala batambuze ebiboozi bya Amiri mbu alina omukazi w'olubuto munammwe twategedde ebigendererwa byammwe ebigendererwa by'abaana batambuze emboozi biri bwe biti kwanze nasanze Amiri n'agamba batuweeyo ku mukyala ng'agamba nti alina olubuto lwange yes yamubasabye bamuleetayo n'agamba bamuleete bamukuba n'agamba nti omukyala gwe bali mu kwogera ndaba basinga kukulembeza nnyo keeki kyakakola keeki ali mu kalango n'agakyeka bali mu kalango ke baagala bamukwatirwa ekisa bagambe Amiri talabira mukazi wa lubuto bagende bamuguleko keeki n'agamba ekyokubiri nti bano batambuza propaganda ababeera mu kamera yagamba nti gundi alina omukazi w'olubuto n'agamba nti bano bakolera bali nti lwaki bakolera bali nti baagala tusuubirayo omukolo yagambye mu mwezi guno tusuubira omukolo kyaka bava Riyadh gye balaze family egenze Riyadh kuyimba Saudi story loza bava bajja kumala wiki ngezi bakole omukolo okishege naye kati baagala gana mawule mu kutambula ne Amir abeeko neggulu ebbi erikola ki eri mutambulirako ngawe bakikola luli era dina abakulembedde abakulembeza nti gundi alina olubuto Amir alina omukazi w'olubuto be bakulembeza okubanga bakola propaganda oyo okitegeera naye kijja kuba kyansonyi mayinze nagamba nnyo abantu nagamba nnyo abantu nga tonawolereza kintu obanga nakuleeta propaganda weebuuze kyoyogera kinaggwa ddi kite kyenkugamba nti olubuto lwoyogerako lukula ludda maaso kyerudda mabega fojja tugamba nti alina olubuto era owe n'obukakafu tukubuuze owayo olubuto olwami nti baluzaalanga kinagamba ku information naye ngamba nti nno twalina ku byaseeta naye ngamba nti ebyaseeta high school biwolereze naye nga mu kubiwolereza ossaamu omutwe n'amagezi okitegeera lwa nsonga gwe byawolereza waliwo abategeera okusinga n'abadde ku ground okusinga n'abanoonyereza okusinga naye gwe bakulaga nti gwe walabye era omanyi ekitali kituufu seeta azzemu nefiira omwana owokumeka kati era ayogera bitakyayogera oteka kyongamba kati byebyo ebyolubuto nti byonna byonna bagamba Amiri nti alina omukazi w'olubuto balimba kubanze nga sinayogera kintu sobola kunoonya gwe bakyogeddeko era nebyakyoza ne Becky lwaki mbyogerako nnyo nze nawulira nnyo story ya driver mala okuwuliza story ya driver mu budde obwo nane mukwano gwabwe gwe nayogerako naye ngamba information yetya yemu information gye njogera nagijja ku bantu ba mirundi emeka ebiri so njaga nnyo twatwogera ebintu tuleme kwogera kukyamukamu abulanja nnyo twogera ebintu nga tubyogera nti nenkya mugenda kubeera ogwana munafu nnyo bambi yali amwagala nnyo nekyokubiri yali takisuubira Edas kibanganze naawe yagulabanga guvaayo bwe yagukwatako mu balala Edas kibanganze naawe nga nno omukyala ngenda okulaba nga nfukamidde omusaabu fumbo gwowooza kiba kiti wadde ndi mugumu era mu budde obwo ssebo nsobola okugendako mu ddwaliro okitegeera so byonna ebibaawo nze ngamba ekyokayanira omwana kyo byakonfamize n'agamba abaana babe buli kimu ekikolebwa bakikola ng'ekyetaagisa buli kimu ng'abaana babe era ye agenda balabirira ebbanga lyonna tabalinaako obuzibu bali bakola ebyabwe the only thing ekisinga omuluma kiri eki nti n'abantu bakyayogera nabo yabalaba wali nga basanyufu boogera ebigambo ng'abadde ayogera nabo badde abookyayo nga bali bubi bamusaba naye n'agenda okulaba nga ate be bamukuba n'ekyokubiri ekyamutute mu ddwaliro manyi obaawo ekirowoozo kyogamba nti ono mbadde nnyumya naye nga si mukwano gwange nga kyendya kyemuwa n'akola ki n'alya omuntu asobola okuwa obutwa kaki kyabadde kisinga omukaabya n'okubibeera ku mutwe nange nakirabyemu n'agamba nze mbadde ntambula n'oyo nga nfuna sooda nemugaa nkwatiraako kyanti Katonda yankuuma bukuumi era ayinza okumpa obutwa emmere n'omugaa tulye muba mukyala n'ofuna ebikuyita n'otambula n'obugaa n'odda n'olya n'agamba ne mukola shopping omukazi era n'agamba abantu babi nekyakiyagambye yagambye nti
abagamba nti omanyi waliwo propaganda byenalabye yayita wa mukazi buyambi biki ye agambye tebalina kibamumanja bukimu akikoze ng'omusajja bwakola ki ne message akyakola ki na bukimu kyasindikawo sente akiina okitegeera n'agamba bwe mujajinga bali ku side ya Becky n'agamba kirungi kyemukola naye ate mwogere ku ekyo nga temuwaayiriza bula nga mwogera kituufu so embeera bwetyo nabaddeko naye olunaku lwajjo wali empeerero kwa Amiri Foods ne tulya ku mmere ne kyali waffe bamuyita Mozi okuva e UK naye yabadde atwetidde akawungeeza awo naye nga embeera bwetyo bwetambula twesabire akuba teyabadde simanyi ate muyina gula nnamba naye akafaako kakyaliwe bamuyita Carol nanyini Mulinza Farm kati awe wamamwe bayitawo Solini Foods walungi eri Makindi Makindi ne bwogende manju ebyo no bikola ne biggwa nga tewali akubyeko mu ne bangambye agenda kola festival ina festival gundi program kwoli kubagenda olanga tugenda kifulumya program bulungi nnyo naye nga Amiri bambi guma musajja bawo abangambyeko ntino Rashida talabikako ye mukyala w'omukulu wa Kadiri tetuga era nange ngamba bambi teyetuga talabika kuba bazadde boli ninga baleka bagenda gitunuza mbaga kutunuza mu muvubuka kwe kudduka nange nako Saudi ndoza ne bagenda bonna naye ekisinga obukulu mu byonna omuvubuka ono nga Amiri wabadde nga yakimanya nti omwagalira omukazi ngasigala awo obuyambi waayo obuyambi kati the problem yabadde nti ate Amiri we yabeererawo ng'ate be bakubiriza be batwalayo ebintu ewowaani ewakadiri kati ate ekiba ti yali akubiriza kati kitegeeza tewali agenda kukubiriza mu kulabiriza aye n'omukyala bino byonna bibaddewo abadde addukira nnyo ew'Amiri ng'amwebuuzaako ng'Amiri amuguma naye mbiwulira naye tojja kwogera bintu bitalina mutono magulu nti era yamutuma nnyo bannamawulire nga omukazi akuggyako mu mawulire naye Amiri n'agamba nsijja munsindika mu mawulire bajja lowooza nze nkola ki era n'asooka n'amuleka omukyala n'akola bintu bye naye nze ŋŋamba kadi nti fine okwagala omuntu si kibi naye lowooza nnyo n'ono omukazi alina abaana bababiri kijja kuba kibi